Natera mbaniriza ku mukutu tamalemirundiofficial tuli ku tamalemirundiofficial olwaleero tubadde tuludde okubanga tuteekayo ebintu bino naye era tubeebaza nnyo kuba mutuwagidde. Happy New Year 2020 2020 omwaka guno Mirundi Junior saako Mirundi Senior ku tamalemirundiofficial Joseph Tamalemirunди okutusaasaanyizaako obusaasaanyizo okubawa alaati nti eri abinaabeerangayo amanya gange nze Saalongo Kanka Kapito Mwanjuzi era omutemiitemi oba muyite editor w'ebifaananyi ebigenda ku mukutu gwaffe gwa online. Tubeebaza nnyo okutuwagira, tubeebaza nnyo okukomentinga, tubeebaza nnyo n'okutwagaliza ebyagalizo ebitutwala mu maaso. Olwaleero kyanjawulo kya mukisa nnyo nti nno 2020 olwaleero Katonda atusaasidde ne tubanga tugudde ku psychologist okubanga akola ebintu bino. Neyanza nnyo bannaffe mwenna abatuwagidde ku nsonga ez'enjawulo naddala abagadde otuwa gadgets ezigenda okukola investigative journalism ku mukutu M.i.S.O 2020 twakoze omukutu oguyitibwa Mirundi Internal Security Organization M.i.S.O okonno nga tuteekako investigative journalism the citizens undercover the undercover citizens gwe bagenda okubeera ku mukutu ogwo. Kwogwo tuteekako social experiments waliwo bye tunoonyereza ebyenjawulo baani abalembe begawo okuwa abantu obutuwa nga muntu adde ne mentor waffe the iconic figure Joseph Tamalemirunди Senior. Ono gwe mukutu mubeere nga mugweyunira. Olwaleero is a video to remember. Video y'olwaleero njagala ogitereke mu archives giraikinge ate ogisaving somewhere mu your playlist. Mu video y'olwaleero I seek to understand noonya okutegeera oba okukubibwa ttooki mu birijja mu maaso saako n'ebisoboka okubeerawo mu mwaka 2021 tuli mu 2020-2021. The most precise predictions, the most precise psychological predictions by Joseph Tamalemirunди Junior. Sijja kugenda wala katusooke ne greetings ababuuzeeko awo tusobole okubanga tugenda butereevu eri mu our predictions of the year 2020-2021. Why? Omwaka omulala kankwateko ne mu ngalo. You have really set a trend for the country. Ate abantu baagadde nnyo. Simanyi oba tufunyeyo breed y'abantu abapya nga gwogenda ojjukulira. Buuza ku bantu tutandike. Abawagizi baffe mwenna abongedde okutuwagira okuva mu mwaka omukadde mpaka mu guno omwaka tubeebaza nnyo kubanga mwaba tufudde kye tuli n'ennyongera okubeebaza bonna abalabira ebweru w'eggwanga. Tulina obuwagizi bungi nnyo ebweru w'eggwanga bagenda maaso n'okulayikinga n'okwagala puroguramu zaffe zino obubaka bwammwe tubusoma n'okwongera okwagala Mirundi Senior ne Mirundi Junior. Abantu bayagala nnyo puroguramu zino era nkiddamu. Nyenzeeko ne ku media platforms endala nazo n'ennyongera okwogerezeganyako nazo naye nga mwagale nnyo mukutu gwaffe guno Mirundi Official. Mwebale nnyo bakwano bange abali ebweru w'eggwanga sinza kubamalayo naye nnyongera okutumira bakwano bange abali e Sweden, George n'abalala abali e Saudi Arabia abali e USA. Mwebale nnyo obubaka bwammwe mbufuna era bwenfisaawo akadde ntera okubukola ki olina omukutu gwa social media oguli personal ogwa Mirundi Junior ogugwo gwobadde ozimbirako ebintu Tamalemirunди Joseph ku Facebook obonsanga Tamalemirundi Joseph. Ku WhatsApp enamba yange wagibawa ntera okwogerezeganya nabo awo wembadde nkyali naye nga obubaka bwonna bwe mubusindika buntuukako butereevu era ntera okufisaawo akadde nembukola ki nembuyisayisaamu comments ne tuzisoma. Mwebale nnyo mwebale. Ku departmental level Ugandans on a departmental level Ugandan government departments especially people working in local government mwagadde nnyo okusinzira ku biwabulwa political analysis ya Joseph Tamalemirunди Senior. A psychological approach to matters of a new generation ereeteddwa Joseph Tamalemirundi Junior naye omujagadde nnyo naye specifically bannayuganda abato abali mu generation eyagalo embuufu ey'obwongo obuzukufu mwagadde nnyo psychological approach to matters. Kakati olwaleero we tujjidde okukola video eno nga twagala nnyo okwesigama kukuwabula si kunaabuula wabula okutunulira ebintu mu mulembe oguliwo. Tamale we tujjidde mu mbeera eno si kano kankayisewo mangu asunagenda eri waike Yoweri Kaguta Museveni kitaawo gwafiirako gwawagira omusajja oyo generali eyawummula ateeberezebwa okuba nti agenda kukima empapula okubanga yeesimbawo yabadde atambula ng'atambula
ayita mu Kyewalabye eno wooko simanyi ekigendera kya wooko eno nze sinaba kukitegeera engeri gye siri nnyo wa analysis ze tunuulira bintu n'embyanjula naye kale Yoweri Kaguta Museveni yabadde atambula ng'ayita mu bitundu ebyo gy'ayita mu muyitaani Mecca wa Uganda ng'ayiseeyokko so njagala okukola ki mukutandikira nkubira ttooki mu kutambula kwa Museveni ayagala kulaga bantu nti nakyali w'amaanyi alambula byafaayo bye kuba agenda ajjukire gye yatandikira ali mu kwejjukiza ebyamulema abitandikireko kiki kyakola kikyolabye mu kutambula kwa Museveni. Mbadde nsoma nnyo ku social media ngambiraba nnyo ku mawulire His Excellency President yabadde atambulako eruwero lye yalwanira. Fenna tugezaako okufuna ekituufu ekyekwese mu kye yakoze naye nze kyendowooza nti one ayinza okuba ayagala okufuna connection n'abalwanyi be yalwana nabo kubanga olutalo lwa 2021 ayinza okuba even before nga tanagenda mu trek ya meetingako Honorable Mama Mbabazi ne babaamu bye banyumya ekintu nekyaleeta ebigambo bingi ku social media so ayinza okuba ayagala connection eyo n'abalwanyi okuddayo okwejjukanya naye ebyasinze okunsanyula nze nganze nti gwengaga kiwasinze okusimbako amaaso kyenasinze okusimbako amaaso nti emyaka 35 president gyamaze ng'afuga eggwanga lino namulabye nga n'enguudo zatambuliramu ezimu sinkole nga bamuyambako buluyambi kutema bisubi asobole okuwaganya afune waayita so ekintu ekyo gye yatandikira emekkawo byabadde agenda okutambula nga abasirikale basooka kwerula ssubi abuuke ku myala awo afune waayita naye nga amaze emyaka 35 ng'akulembera eggwanga. Oyagala kutugamba gye yava teyajjukirayo yajjukiddeyo oluvannyuma ng'abuuka binnya kubanga bw'otunuulira liberation wo nti liberation struggles kizibu nnyo liberate okwerabira gye yatandikira eyo nno gy'osanga ebijjukizo ebyenjawulo nti Luweero singa ina amayunivasite amalungi singa ina enguudo ennungi kubanga bo baateekamu kyamaanyi nnyo kulaba nti gavumenti eno ejja naye His Excellency namulabye nga bamuyambako obuyambi okuyita mu makuba g'enfuufu n'atuuka mu maka g'abalwana abamu nga n'ebintu byabwe tebabifunanga so ekintu ekyo nekinkwatako nnyira nasesenya neŋŋa nti mu butuufu president emyaka 35 abeeruwero kati abajjukidde kati mwerabize nnyo ayinza okuba si mwerabize naye nga ekirungi mu ekyo ekirala nti kiri kyabaddewo naye ekirungi nti yagenze ku ground okwongera okulabira ddala oba projects ze eza NADS zituuse ku ground mu bantu si mu bantu bokka balisi bantu mu baalwana okumuleeta kubanga bw'oyogera ku Luweero obanga ayogera ku NRM NADS kyekyokka kye yali badde aterawo abantu abamuleeta mu buyinza nsuubira nti yali badde alambula nga bw'ogambye enguudo ennungi obutabuuka bitaba byadde abuuka kugenda kutambula wali baddewo ekisinga tolowooza nti wali baddewo ekisinga kituufu wandibaddewo ekisinga era kyova olabanga phrase eyo ngireese ne event ngeri gye yatambuddemu nti ate ne bagenda babiteeka mu mawulire ne ku social media Luweero yandibadde n'amakubo amalungi Luweero yandibadde n'amasomero amalungi Luweero yandibadde nga operation creation president nga tannakyalayo bandigabyeyo ebintu edde before nga tannagendayo obutamuswaza nnyo president n'asanga amakanga ensigo zaatuuka be baganyoddwa mu gundi za gavumenti naye abaalwana bamuganye n'omugamba nti sebo His Excellency tukuloopera ffe ebimu ebyaffe tetubifunanga ku myaka 35 nalabye abakadde abatuula wansi abafukamidde abeeguya bagamba waaye kookomyewo looza ku luno kakati mu political way abantu bakirabanga okutiisatiisa Museveni kye yakoze okutiisatiisa abantu nti bwe bitagenda bulungi nja kudda eruweero gwe bw'okiraba si bwe nkiraba president ne bw'aba ayagala nnyo omanye President Museveni alina ebirungi byakoze biyitirivu ate President Museveni alina talent ez'enjawulo naye Katonda alabika ey'okujja abantu mu bwavu n'okulaakulanya abantu eyo Katonda alabika erabika yagimumma namulabye ng'agaba amabaasa oba gabadde mu ssente mmeka famire talina kyerya mu kifo ky'okugiteerawo ekintu n'ogaba ekintu ekiri tangible ekigenda akayumba ne kakyukamu
n'ogamba nti ndeese UPDF construction department ezimba amayumba eruwera ago gonna amayumba ge yasanze nga gali bubi president yadde akwata baasa kubawa mmere ya leero so ekyo sikirabamu nti ayinza okudda eruwera alwane ekyo sikirabamu alabika yabadde anoonya connection n'abalwanyi engeri 221 mu opinion yange nze bwe ndowooza engeri gyagenda okujja omulabe gwe bagenda okufeesinga Bobi Wine si mwangu bw'aba kati alabise nti atuusiza ne president ku level okuddayo wansi ku ground afune touch alabire ddala oba projects z'emyaka 35 zituuse ku ground alaba amakubo n'emyala ge yabadde abuuka who is responsible manya ekisinga okuluma mu Uganda nti president awo nga bwe yatambudde n'asanga projects tezituuse singa abamu babagobye mu nsi endala wekikolebwa singa badduse singa abalizayininze nti ekkubo lino lwaki terikoleddwa amalwaliro gano lwaki tegannazembebwa operation wealth creation muliwa awo singa babadde bennyonnyolako ebintu byonna mwabigabawa so naye eggwanga lyaffe bwerityo bweriri osuubira nti strategy ya Museveni eno does his strategy beat the current political wave eriwo kubanga otunuulira nti nonze ndowooza the president has all these styles that are countering a new style a new wave of political approach enkola yeeyo enasobola okufitinga mu kiseera ekijja eyinza obutasobola tatanga akyogera nnyo nti mu politics waliwo kye bayita political inertia nti system etuuka n'egaga nga yeetaaga okukiriininga n'emmere enkyakya nga beetaaga ogikuutamu akatinitini yeetaagayo ekiyinja bagikuutemu so ezo tricks oba methods ezakozesa president Museveni alina ebirowoozo ebirungi waba abyogera ku pepa era president Museveni wawulira speech ze ku kugoba obwavu mu Uganda toyinza mutamulonda naye lwaki si kubikolwa ate Abannayuganda kye batamanyi nti president Museveni bwagenda mu mawanga amalala n'awa speech abantu batula ne bakolaki ne bawuliriza naye mu Uganda nze ekisinza okuneewunyisa era ekyembo by'omutwe nti lwaki methods ne ideas teziteekebwa mu nkola ya muganga teyeeganga lwaki tezikolebwa mu nkola emyaka 35 Luwero meka ya Uganda gye mwatandikira okulwana bwaba bwato bwafaanana kati ogenda kujjawo akalulu ogenda kuyimirira kuki okugamba bana Uganda bakulonde mu 2021 abalwana bo bayinawo abalwana bayina bye balina ebizimbe tubira bimiruka e Kampala bujja yemeka wa Uganda ekyo abantu abafunyemu bajja muwa teweeralikira abafunyemu bo bajja kumuwa nze ekyo bwenkirabye tureke ye bwendirabye nga bwagikonkuludinze basically kyekyo kyendabyemu omwaka guno 2021 a political analysis yijja kuba ya Joseph Tamalemirunди Senior and a psychological approach to the next future which is a nearby future. Actually we are into the future we are talking about 2021 awono bwetu tambudde kakati njagala onsaba okululire ebyo nno bibaddewo mu this week nsaba okululira kiki kyolaba mu 2021. Remember, getting into a political climax of Uganda's political process, especially within this time. Uli omwachi manyi tugenda mukalulu tujja kitematema mtutunulire buli muntu abagala okwesimbawo beeyise batya psychologically and politically actually abagala okulonda abantu balonde nga basinzira kuki n'abagala okwesimbawo ku bifo ebinene bali badde batandika kweyisa batya so konsaba okululire 2020 ne 2020 mu omulabo otya 2020 mwaka gwa byabufuzi it's a political year guno omwaka ogw'ebyobufuzi njagala okutwala omukisa guno okuwa prediction zange kyensuubira nze nganze nsooka omanya Abannayuganda balina ekizibu nti tebaagala abantu bababuulira mazima kuba ye society yaffe bweri psychology mu mwino kibajjamu batandika okukkiriza amazima omuntu agamba amazima omulaba ng'omusiru even it's not a psychological problem it's an African problem nti Abafirika tetunnaba nnyo kufuna tolerance eyo nti omuntu bwemba sikkiriziganya naye oba kyabayogedde emba sikkiriziganya nakyo tabeera mulabe wange naye nze njagala okutwala omukisa guno okulabula abo bonna
abanaakola effujjo omwaka guno 2020 nti abanaakola effujjo omwaka guno mu 2020 look President Museveni aleese abeera oddiyu mu poliisi bayitirivu every day green ejjudde mu poliisi green ejjudde buli wamu mpulira so abo balabika bateereddwawo okweŋŋanga oyo yenna ow'effujjo ow'embazuulu asuubira agenda teeka eggwanga ku bunkenke asuubira agenda kubba ebintu by'Abannayuganda asuubira agenda kukozesa ekiseera kino okufuniramu ebibye. Lwaki prediction yo ey'abantu abo ogyesigamiza nnyo ku ffujjo lwaki togyesigamye nnyo ku security mbeera ki gwe gy'olaba ereeseewo ekyo? Embeera ereeseewo ekyo nti Abannayuganda sijja kunenya nnyo Bannayuganda nti ebitongole byaffe ebyokwerinda kati biri ku panic. Ekyo kyolina okumanya panic nti bw'otunuulira security ya Uganda oba ebitongole byaffe ebyokwerinda tebifunye nnyo bumanyirivu bumala to how to handle riots. Riots zibeera buli mu nsi Iran beekalakaasa mu America wabeerayo kwekalakaasa naye incidences empitirivu. Oyagala kutegeeza nti bwabaawo akajagalalo konna bano bafuuka bampala enywera muguwa bakankana nnyo bakankana nnyo nti amaaso gonna kati gali ku Uganda bw'oba otunuulidde international trend nti abo bonna banaaleetawo akajagalalo gavumenti tegenda kubawa mukisa kukola ekyo kyo bwe kiri kyagale kigande era asuubira okukola effujjo omwaka guno agira afunako ekibanja mu kyala anajja nga omwaka guno gukomye guwedde agenda agira alima ku bijja anadda nga omwaka anadda 2022. Abannayuganda tukuume emirembe gavumenti gy'oyagala leka ekusange ng'oli mulamu mpulira fenna woba olwanisa obwa nakyemalira mu Uganda ate nawe tobeera nakyemalira mpulira leka tuteekewo enjawulo mu betuvuganya abo betulowooza nti bakoze kimala so awo nno ne mbakowoola abakuume emirembe President engeri gy'aleeseero DU kati mu poliisi tuwulidde cases nnyingi nnyo enkola yaayo eruusa etali mu mateeka abo bye bakola ebimu tebiri mu mateeka wabaddewo incidences bangi nnyo be bakubye so ekyo kyonkuwa prediction ye esooka mu 2021 ti abaana aba bagadde okukola effujjo bajja kukitegeera bakukolebwako akatono nnyo kwekyo ekintu tolooza nti Museveni atidde butya ayinza okuba atidde butya ne bonna abamuli okumpi bantu babikiranga abatidde nnyo enkoleze ekugamba ekiwende ekizze kino ndaba prediction yeeyo tolaba nga yeesigamiziddwa mu kutya kwoli kituufu akalulu kano bakatidde nnyo because njagala okuwa analysis nti President Museveni bukyanga abaawo bukyanga akwata buyinza abadde tafunangayo opposition contendant nga Bobi Wine gwagenda kuvuganya ontiisatiisa era nze bwe mpulira abantu Bobi Wine w'amaanyi nnyo Bobi Wine ebimufuula eby'amaanyi nze bisatu byendaba saakola nnyo political science nze nkuwa opinion yange ayina abavubuka there is a time ekikyusa abakulembeze generation yatwala Gaddafi Libya nga mazeeko emyaka 42 wali toyinza gibuulira Libya gye yava yali tekyayagala kumanya oba basasulira amasannyalaze oba wadigulinga oba batwala ama university bali tebakyayagala kumanya tebamumanyi ye generation Bobi gyali yeno generation kati president gyayina to president be yasanga nga ba myaka 8 bafu president be yasanga ba myaka 6 bafu kati fe generation yaffe nze nene myaka 24 simanyi byeruwero mpulira tongamba nti eggwanga lyava wano isu butaba na mulimu oyo ye mulabe wange omulabe wo kasente kubula mu nsawo kumala kusoma ku university ne staff na mulimu mpulira ku misolo oba oyiyiza akako okatadde wali kesisi nekukwata mpulira boda z'abaana abakola abaana bekoleddewo boda zaabwe bamaze okutunda ebibanja milioni 4.5 nojja nozikwata gwe tambula police station olaba amaboda agaliko oyagala kutugamba nti this wave Bobi Wine jazze nayo biri tebimanyi ekyo kimu ku byongambye ebifuula Bobi Wine generation ekyokubiri music nti
mu nsi yonna music ayina amaanyi mayitirivu. Congo music industry ratatwanga kibagamba nnyo nti abakongo okumanyika baali bayimba ku mbeera yaabwe gye bayitamu ebanyigiriza apartheid South Africa. Music takuma government mu buyinza. Kati Bobi Wine ne bwakera ku macha nayimba oluyimba olutanyuma ye kasita aluteekamu kasukali keeko nsinga egenda. Point number 2, the impact of music all over the world is coming to Uganda. Mpulira. So President Museveni abadde tafunangako omuntu wa generation etaliye. Abadde tavuganyangako muyimbi. Ebyo ebintu biriddeddire. Avuganya atajja okuvuganya ne dokita. Abadde avuganya dokita gwe bava bonna mu nsiko. Atavuganya nnyo dokita we yamubanga M.I.S.O. Bagana okukkiriziganya ng'ab'ensika abo munne babeera ne connection zaabwe oluusi beewasaamu oluusi beemanyi. Mpulira. So naye ono tamumanyi. Ekisembayo is facing the power of a microphone. True. Mpulira. Power of music. Ekisembayo kiri. Teri president ayagala ku facinga muyimbi mu nsi yonna. Mpulira. Ekisembayo Bobi Wine kyayina nti Bobi Wine azanye government akakodio. Nti tayayingira ku government. Tojja mugamba nti eyapeza nayo. Tayina byafaayo bigundi. Tayina. Yazzabuzi ne yerandiza ne yeteekawo takoleranga ko government kati omuvume ki omubanja ki self made eze oluguudo lw'ekatosi ye yazibba nserese eza global fund ye yazibba so ye yagula temangalo sikando zizo nezibadde mu government emyaka 3 Bobi Wine yabadde akulya abagoba abantu mbutale yadde akulya abagoba abantu mbutale yabadde akulya KCC ya mamange Jennifer Museya tigomyanga abantu so Bobi Wine we ruba popularize white paper. Point number 3, he's brought himself and presented himself for deployment. True. Museveni ta facing anko muntu ataina history eyo kimufuulo w'amaanyi bwe banamukubona ayogera ati nze nkwa prediction yange banamukuba akalulu nadde magero n'ayogera nze nkwa prediction yange ebyo bibaleetedde okupanikinga. Government yonna eri mu panic yekwata abeerodiyo ne bateeka mu poliisi. Lwaki tebakwata budget ya poliisi ne bongera ku bukugu poliisi bweyina other than deploying another parallel force? I see. Ndowooza bw'otunuulira ekintu kino Bobi Wine nga ye nga bwazze mpulira gwe kyoyogera si bwe kiri. Bannamagye tebatidde. Towulira statement ze bafulumya. Wakeera ku makya n'akugamba Bobi Wine bw'awamba munnaku bbiri ajja kuba avuddeko. Nze okutya kw'ogamba ezo pointi ze 3 ziba weziraba kubanga abasajja nga baboggola. Okuboggola okwo kugoggoloza ati kulaga kutya kulaga ki? Njagala okuwabula government ya President Museveni nti mu kiseera kino kye tulimu oba bategekewo omusomo nti abakungu ba government n'abagenda okwogerera government mu 2020 paka mu 2021 begendereze nnyo statement ze bakola bye bakola. One, nti tosobola kugamba nti munnamagye agambye nti tajja kubira Bobi Wine saluti ng'awangudde nga mu nsi ki obuyinza bunasooka kukyuka wano. Mpulira ewalala bwakyuka tebakuba saluti ne bazikuba. This is a government. A government is a government for the people, voted Trump, by the real people. estate guy kati salute tamama azikubira ye tebamulonda taliko. Mpulira Libya abali ne Kano Muammar Gaddafi bo bakyaliyo. Mpulira abasigalawo salute tebazikuba so byonna oyagala kuŋŋamba nti afulumye ebyo yenna yegendereze. Mpulira society nyivu ofulumya statements because ne mu constitution amagye tegayina kubeera mu active politics. I see. You reserve your comments to yourself. I see. Kubanga constitution eri clear ti abantu be balonda government si magye. Mpulira tetukyali mu biseera bya Amini ebyabobote. So tulina okukikkiriza nti UPDF is a professional. You're trying to tell us that the statements uttered by military kuba wavaayo abagamba nti nze Bobi Wine bw'afugalina eggwanga nvaawo nze gundi bw'abanga yawangudde akalutamalako nnaku 3 statement za kutya statement za kwegumya oba statement ziraga nti ekintu kikyali kigundi. Statement za kutya kubanga
if you are really think and if you really think that Uganda has a professional army, then a professional army is tezatalinga statement bwezit. Eggwanga lyonna bwe lifuna amagye nga gali professional. Amagye agali professional tegayingira bya bufuzi. Amagye agali professional tegayinza kuba bantu ku street. Nti abannayuganda bazze beekalakaasiza amagye gajjiga bakube. No. The role of the army banga lefali ekisaawe ky'ebyobufuzi kirikiriya ani nani abakayingidde bagwani aliko mpulira so ezo statement za kutya nakwegumya nti for the first time tulabye abamajje abavuddeyo commentinga ku Bobi Wine. I see. Ngawa bwe kyakoleddwa tiwaliwo omunene omwe yavuddeyo n'amwogerako nga bwe kyakoleddwa. Omuntu omunafu golooza nti munafu ate oba okomentingako waaki bw'ovuma bw'atalina kyasobola. The moment you squat down to scratch ejjeega oba okikiriza nti envunza ekulidde ekulume era nze president Singa nali omu ku baadivaiza be sandi wadde na magezi president kuddamu kwogera ku kigambo Bobi Wine. I see. The moment wabanga erinnya aliddiŋŋana alyogerako bano nabo bamanya nti omusajja tukola ki tumusula ku mutwe. Mpulira. So eyo professionalism era mpaba yetaagisa mu boogezi ba gavumenti biki bye bagenda okwogera omwaka guno okwogera nga bakudaala bragging tekyetaagisa mu kiseera kino kubanga society nabanyonyera mu psychology nti society kasitebeera ne ghetto mind. Ghetto mind nabagamba nti Bobi Wine si bwe buzibu ghetto mentality kati eri mu bantu is the issue. I see. Banji nnyo abalowooza nti President Museveni emyaka gyafuze gimumala. Banji nnyo abalowooza nti economy ebadde tetambula bulungi. And it's everywhere. That's why is welcomed everywhere. I see. Mu kitundu kyaffe kino ekisoose mu katambiko olwaliro future predictions 2020-2021 a psychological approach to matters tutandise tukubuulira how it will be, who is the biggest contender contending on what n'okubanga tuwa abantu abala amagezi katubeere nga tuwummulamu katono tugendeko mu mulango tusobola okubeera nga tudda mu kitundu ekyokubiri nga tujja okuwa amagezi bannabyabufuzi abeegwanyiza entebe z'ebyobufuzi mu 2021 okutandika 2022 mwekyammwe kiri kitya. How should you behave? What are you supposed to be doing in this time? Ate embeera enaabaddako mu future nga tweyambisa psychology. Katuveeko mu mulango tukomawo.